Esigadde olunaku lumu lwokka tutuuke ku lunaku olw'emisinde egikulembera amazaalibwa ga Ssaabasajja era abantu emijoozi olwaleero basiibye bagigula lutali luno. Kwebaza okulaba Bukedde TV, nze Kuteesa George Williams ne Mebo Mulungi. Katonda yeebazibwa kuumye. Tuzze n'akataliiko nfuufu katandike na bikulu ebigalimu. Abatuuze bawuniikiridde munnaabwe bwe yeekubye ebifaananyi nga yeesanyusa ne bba wa mukwano gwe ne bibuna ekyalo. Abavubuka balumbi yali director wa technology e Makerere ne bamukuba batisse ebyomunju ku ffuso ne babitwala. Ekintu ekiri valuable kye bapiikinze mu nnyumba. NRM ereese obukwakuliza okuba n'avuganya ku kaadi y'ekibiina. Want you to talk in the face of the other. Abawanguzi ba Miss ne Mr. Bukedde erinnya Ebbaati bakutte olunaku olwokubiri nga balambula Dubai. Webale munaffe okubeera naffe mbujjuvu otandise n'ag'omukazi amazeeko abatuuze banne ebyewungula bw'akubye ebifaananyi eby'obuseegu nga yeesanyusa ne bba wa mukwano gwe nfanfe okukkakkana nga bisaasaanya ekyalo kyonna. Emboozi eno tugijje mukono ng'ab'obuyinza n'abakulembeze bavumiridde ekikolwa kino. Omukazi Nazifa Namatovu amaze ne bba ategerekese Keria Rajab emyaka 15 mu bufumbo nga muliramu n'abaana bana. Akawangamudde bw'akubye ebifaananyi eby'obuseego nga yakamala okwesanyusa ne bba wa mulirwana we ategerekese Keria Robert n'abimusindikira ku ssimu nga yakatuuka ewaka. Ebyembi muka Robert nga yakeeki Brenda abaddewo era abikudde essimu n'abigwako ate nga n'abisindisa mumanye mukwano gwe nfanfe. Bino bibadde ku kyalo Walusubi ekisangwa mu Gombola y'Ennama mu disitulikiti ey'e Mukono. Kigambibwa nti omukyalo ono olumaze okulaba ebifaananyi bino asazeewo okubisindikirako mukwano gwe, olwo ne mukwano gwe n'abyongerayo okukkakkana ng'ekyalo kyonna kikuŋŋaanya okulaba ogubadde. Mukyala yakunya essimu ya bbaawe n'agikebera n'asangamu ebifaananyi nga bali ku biiki ku Yidi Lwande nga bali ku biiki n'oyo omwami waayo ne Robert abamaze gundi ndowooza ne bagenda beesanyuseemu. Omukyala kwakuba ekinjuuti bw'ati era kiteeka ku ssimu y'omwami. Omusasi waffe waatuukiddewo nga bakulembeze b'ekyalo okuli ow'abakyala Nambogo Sarah ssentebe wa LC ey'okubiri, Luwanga Charles n'akulira ensonga z'amaka ku poliisi Embarara, Aisha Naraiso bakuŋŋaanye era balabye abatuuze batabuse kwe kukwata abantu bano abana ne babayingiza mu kikomera kyakulira ensonga z'amaka ku poliisi okutegeera awavudde obuzibu. Ffe ng'abakulembeze wabanga waliwo obuzibu mu kitundu tuvaayo okuluŋŋamya ne tulaba nti mu mbeera ng'eno tulaba abantu baffe engeri tubibakwasaamuko tulabe nga ekyalo kiba kiterera. Kuvumirira ne sekuvumirira yenna era n'ensaba abakyala buli omu yeekuumire ku bbaawe we yasiima. Abatuuze be bagalidde ebweru ekiruyi bakimalidde ku geeti era nga bakoze fujjo omubadde okugikoona n'abalala ne basalawo okulingiriza mu bituli okulaba ekigenda mu maaso wakati mu kuvumirira Rajabo okuganza muka munne. Ekitooke kyaki tutwala mugole waka. Mugole ki? Omugole omusiguze gwe tutwala omugole. Abalala basabye bano bonna bagobebwe ku kyalo. Waliwo n'abalumiriza Namatovu nti nabazenga abaagalira babbaabwe ne batuuka n'okwebuuza kyatambuza ate abandi nti bba wa Namatovu yandibanga tamumatiza mu nsonga z'omukwano. Kyekyo kyazunza gyatubulire mu lujjudde azunza lagadde buli kika kya musajja abaana abato
abavubuka omukadde buli kika kyagala Afande Narweis alabye abantu beebulunguludde amaka ge n'asala amagezi okulaba engeri bano gye bagenda okufulumamu ekikomera. Omusiguze Robert ne musajja munne Rajabo olw'okutya okuswala bataddeko kakokola tondeka nnyuma nga ye omukazi avuddeko kalumanywera asigadde mu kikomera ng'atya abatuuze okumutuusaako obulabe. Owabakyala Nambogo asabye abafumbo bategeeragane era nti ensonga eno ebadde empya mu woofiisi ye. Tubadde mu kutabaganya kugamba obutayonoona amaka gaabwe gonna ne tubasaba ensonga eyo oba yaliwo oba teyaliwo Mukama yamanyi era bagikomyawo baba bagikwatako bakomyawo. Naye nga tusuubira nti engeri gye twogedde nabo tusuubirawo essuubi nti buli muntu ayeetondedde munne era embeera ezze mu nteeko. David Musi yakusakidde ekkuliro lino ku Lwabukedde TV. Eyo nga tuvuddeyo poliisi Wandegeya etandise okunoonyeza ku musango obubbi obwakoleddwa mu maka ge yali Director wa tekinologiya ku University Makerere Engineer Frank Kitumba. Kiddidde avuuka abazze n'emmotoka ekika kyafuuse okuyingira mu maka agasangibwa munda mu University ne batikka ebintu bye eby'omunju n'ebyasigaddewo ne babyonoona byonna. Engineer Frank Kitumba eyali Director w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bya tekinologiya mu University Makerere ali mu ddwaliro erimu e Wandegeya gy'apookeza n'ebisago ku mutwe nga bino byamutuusiddwako abantu abamuyingiridde mu maka ge agasangibwa mu University y'e Makerere munda. Ono mu bulumi bw'ayitamu agamba nti ekibinja ky'abasajja bajjidde mu Fuso etaabaddeko nnamba ne bagula geeti era olwatuuse munda baasoose kumukanda kubawa nsimbi ne bajjako ab'omunju bonna amasimu ne laptop olwo ne batandika okutikka ebintu. Kati mba ntudde ku TV mpulira bagulawo geeti embwa ziwoggola ndukula Fuso ekuba reverse kuvaako abantu almost like 35 kogenda mu kisenge okwetegeka kwamba njagala essimu bisumuzo bya motoka ne laptop. Kati mba nkyali mu kisenge ne bakuba oluggi lw'emiryango ne tumiitinga mu korido. Kati tutandika kumiitinga mu korido ne bakwata ne batandikirawo kunkuba. Kigambibwa nti bwe yagezezaako okubalwanyisa ne bamukuba. Museveni yagikuwa lwaki tova mu nnyumba olina ssente twagala laptop twagala essimu. Agamba nti ebintu bye babitise ku mmotoka ate ebirala ng'ebitanda babimenyemenye nga n'ebyasigaddewo babikasuse ebweru. Buli kintu ekiri valuable kye bapiikinze mu nnyumba zimbadde na electronics zenaita okuva e Dubai. Edduuka nali nalipoozinga nga nnoonya location naye babigabanye. Omukuumi w'awaka ategeezezza nti yaddukidde ku poliisi ey'e Makerere ne Wandegeya naye wonna teyafunye kuyambibwa era nti abakoze kino kyabatwalidde essaawa eziwerera ddala 2 nga batikka bintu. Bwe nagenze ku poliisi afande gwe nasooseewo yaŋŋambye kimu nze ndiwo obwomu sigenda sobola kukola ki kukuyamba. Poliisi ya wano Makerere muno munda poliisi y'Endagala nasanzeewo omukyala ne mubuulira ensonga zange nti twetaaga obuyambi wano Makerere munda wa Mwami Kitumba. Nyine ntuula okumala ssaawa nga nnamba ng'akyali ku ssimu ye gy'akuba emu nga simanyi oba akuba simu kikaaki. Nenzijja ne mmaa nenkomawo kewaka bannaye nga abasajja bakyapakinga bintu mu Fuso. Agamba ebyembi bano bwe bajjidde ng'embwa z'awaka oboolyawo ezandibataasizza zonna nsibe. Agamba badduukiriddwa mulirwana era ssentebe wa LCSOK yakutte Tani Boy Henry Katabira n'aggalirwa ku poliisi ey'e Wandegeya. Abaatutte ebintu bagenze bambadde essuuti ze era obwedda bamuyita linnya lye nga kiraga nti bamumanyi. Kyokka oluvannyuma Fuso eyabaddeko ebintu bino yakwatiddwa mu bitundu by'e Kajjansi n'ekomezebwawo ku poliisi e Wandegeya. Ono agamba nti lwandiba olukwe lwa University okumugoba mu nju gy'akyagaanye okuvaamu okuva lwe yawummulanga agamba teyasasulwa ebbanga lye yakolera. Kintu kyonna kiri ku ssente ze mbabanja nakolera Makerere all the 7 years nga tebateekayo NSSF. Bansuubidde nti omukozi oba tebamuwadde contract empya naddala wa temporary contracts tekali mukkiriza okuaccessinga ssente ezo kubanga baba bagenda okutandikira. Naye nze nga sinayo wadde ssente zensobola kutandika nazo kati natandika ozibanja nalinga akoze whistleblowing. The last time we bali mu kunzija mu nnyumba bagamba you are going to use other ways that will hurt him.
Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango akakasizza obubbi buno. Poliisi ewandegeya batandise okukola okunoonyereza ku musango eri obubbi. Ye Betty Kyakuwamyuka omwogezi wa yunivasite afulumiza ekiwandiiko ekivumirira obulumbaganye obwakoleddwa ku Inginiya Kitumbe ali omukozi waabwe era n'amusaasira n'ab'enju ye. Kyokka beeganye nga yunivasite okuba mu Kobaane eri mugoba mu nnyumba n'ategeeza nti bakolaganira wamu n'abakuumaddembe okulaba nga beenyigidde mu kikolwa kino bakwatibwa ne bavunaanibwa. Judith Nalugwa yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Ate bo abaka bakabondo ka NRM mu Parliament bategezeddwa olwaleero nti akalulu kakamyufu ka NRM aka Parliament kakuba omwezi ogw'omusanvu nga 16 era ekibiina kyongezza ssente z'okwesimbawo mu kamyufu ka NRM okuva ku bukadde 2 okudda ku bukadde 3. Abaka Parliament abakabondo k'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bakedde kwevumba akafubo okuteesa ku nteekateeka ez'okuteekera akalulu akabona aka 2026. Akafubo kano kadde ku ofiisi ya Ssaabaminisita mu Kampala olubalala akabono Nampala gavumenti Denis Samuson Obuwa n'abakulu mu kibiina ky'NRM bawagizaamu ne bannamawulire okwanja ebivuddemu. Political roadmap 2024 to 2027. Akuli ebyokulonda mu NRM Dr. Tangodo yategeeza nti akalulu mu NRM kagenda kutereka n'okulonda obukulembeze obw'ebyalo nga biri mu nnyo omwezi guno olwo bagende nga bambuka okutuuka ku kulembeze obw'oku ntiko. Structure elections will start on April 24th with a call for expression of interest. The call for expression of interest will go up to 30th April. Once we finish, we shall then have elections of the structure on May the 6th. Abakabite mu nsikane bategezeddwa nti akamyufu akabaka Parliament kakubeera nga 16 omwezi ogw'omusanvu nga bikakasiddwa Dr. Tangodo ye. Members of Parliament election will take place before election of LOC3 and LOC5 chairpersons and councillors, so that we have a trajectory. The one for members of Parliament, expression of interest, will be June 2nd to June 15th. Kitegerekese nti wabadde okusikomulwa ku nteekateeka z'akakiiko ak'okutukumu NRM akaseeke zeekaleese nga baagala kampeyini z'akamyufu mu NRM abeesimbi bazikubire wamu abalonzi basalirewo ekintu ekitaludde ababaka ebakubagana empawa. Ekyo ababaka bangi tebakiwagidde kubanga bagamba nti no ejja kuleetamu okulwana mu bifo ebimu. Joint campaigns ng'omunze nziwagira abantu be babeera ng'omu atunudde munne mu liiso obulimba bwoli ovaayo n'obusaabulula. Wabula Tangodo yawuliriza enteekateeka eno nti eri mu mateeka agafuga ekibiina. Article 44(4) of the Constitution dictates that the NRM is a family and all campaigns must be a family campaign. Olukiko lwa NRM olw'okuntiko lwasizza okwongeza ssente z'okwesimba ezirina okusasulwa aka Parliament kati bakola obukadde 3. Kyokka omubaka Isaac Otimukiri yakiikirira Padil County ategeezezza nti abakamba babadde baagala ssente zino bazongeze okutuuka ku bukadde 5 kikendeeze ku bantu abayanira okubeesimbako. Of course ababaka abamu badde bagamba nti no okendeeza abantu bangi okuyimirira NRM secretariat yandiyongeza nomination fee etuuke nga $5,000,000. Fees lwali ku $2,000,000 kati batutwadde ku $3,000,000. Kyesuubira kiri okay. Fees zino tezandibadde nti zakukugira abagala okwesimba okukola ki obuteesimba. Ensonga y'enkalala z'abalonzi entuufu ebaddewo kalumanywera. Abantu nga bayimiridde kati bayimiridde mabega wa mubaka waabwe bagenda ku verifyingibwa batya nti no bano bali mu NRM oba mu NRM register. Kubanga ffe tukimanyi naddala abapya abajja okwesimba bamanyi okusomba abantu abajja mu bitundu ebirala. Tangodo yalabudde baaladdisira ebyokwerinda abalala obuteetatala kutaataganya mirembe mu kalulu ka NRM. And we want also to call upon the security apparatus, especially our senior people, the RDCs, that this is a party election where you don't need to take side and crack the boat and crack the party. Fred Kajobe yakusakidde ggulu ku Lwabukedde TV. Ate bo abawanguzi ba Miss ne Mr. Bukedde Linnyebbaati leero bakutte olunaku olwokubiri nga balambula ekibuga Dubai. Baatuukayo mu kiro ekyakeseza eggulo nga bye balabye tebibalese kyekimu. Mu kiseera kino batandise n'okuyiiya ennyimba nga beebaza ababatutte okulambula.
abawanguzi b'empaka za Miss ne Mr Bukedde season ey'okunalinnya ebbati bakutte olunaku olwokubiri nga balambula ekibuga Dubai. Batwalibwa Bukedde TV ng'eri wamu ne kampuni ya Al Hassan Tours and Travel e Dubai era nga bali mu kunyumirwa bya nsusso. Ekiro ky'olunaku olw'eggulo bakimazeeko nga balambula Dubai okulaba obulamu bwayo obw'ekiro bwe bunyuma. Okulambula kw'ekiro bakumaliddeko ku Imal Beach awali amazzi ageebongera mu bbanga era gabasanyudde nnyo ne bajjayo n'amasimu gaabwe okwekubya ebifaananyi. Kati olwaleero balambudde Baj Al Arab Hotel emu ku zisinga okubeeza omulembe mu nsi yonna ezettanirwa ennyo abagagga ng'eno gye bavudde ne bagenda mu bitundu ebirala. Esinga 7 star in the whole world. Presidential million plus. Ekire ekisandikibwako yokka ziba milioni 18 okwebaka. Bano olw'essanyu batandise n'okuyiiya ennyimba ezisuuta babatutte nga basookedde ku luwana kampuni ya Al Hassan Tours and Travel. Emmere bagamba balidde ne basenza bigere nga n'okutuusa kati bakyebaza Bukedde TV eyakiba kolera. Tulambula, tulya, tunywa, embeera etambula bulungi. Just know Al Hassan doesn't joke. Tulya, tunywa, tucakala, tulambula, byonna yabikoze ndi busanyufu nnyo. Ngane tuliddeko ku ntuumi y'enkoko ewooma. Tetunabimalayo naye already. Kamera zijju. Abawanguzi bano obulamu bwe balimu bagamba tebabulabangako. Uncle Davy omwogezi wa Al Hassan Tours and Travel akubiriza abantu abaagala okugenda okulambula okubettanira. Namba kola gye muli ayagala okufuna visa y'obusuubuzi tuka Al Hassan Pretoria. Ayagala okutambuza okulambula, ayagala okugula ebyobusuubuzi mu mmotoka kiki kyonna kye weetaaga. The only answer is Al Hassan Tours and Travel. Kale byonna ku Bukedde TV1 tubagaliza olugendo olulungi. Ate olukungaana lwa National Health Professionals Education Training and Healthcare olw'omulundi ogwokusatu lugenda mu maaso ku Source of the Nile Hotel e Jinja. President Yoweri Museveni akiikiriddwa minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni ng'akubiriza ab'amatendekero g'abasawo obutasoosowaza magoba. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni asabye bannannyini matendekero g'abasawo obutasoosowaza kukola magoba wabula babangule abayizi baabwe okuba abasawo ab'omugaso eri eggwanga. Provision of education and training is primarily a service and not a business for profit. The sooner we understand this, the better for us as a nation. When people conform to the standards of a business model, the essence of training is lost, and the outcome is poor quality human resource. And a country with poor quality of human resource, especially in the health sector, is in danger. Okwogera bino Mama Museveni abadde mu lukungaana olw'abakugu mu kusomesa ebyobulamu mu ggwanga olumanyiddwa nga National Health Professionals Education Training and Healthcare olw'omulundi ogwokusatu oluyindidde ku Nile Hotel e Jinja ng'eno abadde akiikidde President Museveni. Maama ategeezezza nti singa amatendekero gassa omulaka kufulumya omusawo wa Jude kyakukomya obuli bw'enguzi n'abantu abakola nga beefaako bokka. Even the resources we have, if it just went directly to where it's supposed to go, it would do so much more than it does now. But we have problems with corruption, with waste of time, with waste of resources, with not caring about who's dying and who's going without any service at all. We must remember, I pray, that health service is a calling and not just a job. Agamba nti mu Africa Uganda ye yali esinga okugaba obuweereza obw'enjawulo naye nti kati tekikyaliwo. In this region, Uganda was the country that trained human resource for the whole region because Makerere University was the first university in East Africa.
And so many of the doctors in this region were trained at Makerere. And so people were confident of the health care in this country. Wabaddewo n'enkyukakyuka ng'amatendekero g'abasawo gagiddwa mu minisitule y'ebyobulamu okudda mu y'ebyenjigiriza n'asaba bakkanye ku bisaanyiza n'asoma obusawo byateekeddwa okuba nabyo okwosaako okutongoza amalwaliro abayizi gye banaagezesebwa. Komisona Dr. Alfred Riwale nga yakiikidde omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine asabye gavumenti okusaawo amasomo okusinziira ku bwetaavu obuliwo. I think our vision feeds into the NRM manifesto at that point where we want a productive population that feeds into socio-economic transformation of this country. Komishona w'amatendekero g'abasawo Hajat Safina Musene yeebazizza Minisita Museveni olw'akaweefube ateereddwawo okutumbula ebyenjigiriza n'amubuulira ne ku bibasoomooza naddala omuwendo gw'abatyuta omutono n'ebirala. Management of clinical rotation and supervision of clinical training were raised and discussed, and recommendations were made. We will take them on to see that we improve the training. Oluvannyuma Minisita Museveni atongozza okubala abayizi okuva mu Nasale okutuuka ku yunivasite amasomero wamu ne bye galina mu kye bayise baseline education census. Sharon Nabasirye yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Webale nnyo Sharon katumbulemu tukyadda n'agataliiko nfuufu amala tovaawo. Uno musajja mukulu w'emyaka 93 omutanda gwe yasiima n'alambula kaali keetalo nga bategeka oluvuutu. Mbeera mu kitiibwa ekitagambika. Njagala okwebaza abateesiteesi ba Bukedde TV mutukoze bulungi. Eno ntandikwa ffe ab'ennyonyi ennyange tubamu ku bika binnansangu wano mu Buganda. N'olwekyo tuli bantu bamanyi mu kika kyaffe ate tuli bantu abeebuzibwako ate twagaliza buli omu. N'olwekyo gwe omuzukulu ali eyo ng'oyagala okumanya ebifa mu kika kyo tunoonyeeko tujja tutuukirira ku butaka bwaffe tubeerayo. Omuntu atalina nsibuko ne gy'agenda aba tategeerayo. Jangu otuuke ku nsibuko yo ofune emikisa. Kulika yo mukumulamu okwo nga tweyongerayo n'agataliiko nfuufu amala nga tweteekera okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 7. Leero tukuleetedde musajja mukulu Yakobo Kasozi Kinaalwa omutanda gwe yasiima n'amukyalirako n'alya nabo ekijjulo. Bw'anyumya essanyu erijja n'okukyaza omutanda toyagala alekeraawo anti kaali keetalo nga beejaga okumutegekera. Ono mutuuze w'eddungi ekisangibwa Engogwe mu Buyikwe. Tokokolesa kabaka waffe kulika kumazaalibwa go abayimbi tusaakanye Katonda sebo kuume muwenda taata waffe awangaala emyaka kafukunya. Nga tukyagenda mu maaso n'okutuusaako emboozi z'abantu abasisinkanye omutanda, leero tukuleetedde muzeeyi Yakobo Kasozi Kinaalwa ow'emyaka 93 omutuuze ku kyalo Ddungi mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti ey'e Buyikwe. Muzeeyi Kinaalwa agamba nti bwe yali akyakola mu Bwakabaka teyalowoozaako nti ddala maasomo ge ayinza okusiima okukyalako ewuwe, era ajjukira nti ebiseera ebyo yali kyajja akomewo okuva e Bulaaya. Mukuzi wa mirimu nnyo egy'Obwakabaka. Muzeeyi Kinaalwa gwe tusanze mu maka ge n'ab'enjuuyi abalala bagamba nti bonna baabugaana essanyu n'ekyalo okutwaliza wamu olw'omutanda okusiima okulambula ekitundu kino nga ku olwo baakola ne bulungi bwansi. Kabaka yankyalira galisusa abataka. Nembeera mu kitiibwa ekitagambika. Ebule n'ebweya abantu bazimba ebiyitirirwa ne bayeera ekkubo ne beetegeka. Mu Sande eyo yennyini nga tulinga nga bw'olaba nti enjuki oba enswa zizinze ekyalo, abantu nga bakeera kukola, abantu bakeera kwera kkubo. Agamba yali akyali ku ky'okumwaniriza ate ne bamutegeeza nti omutanda asiimye agabule mu maka ge, era ku olwo kaali kayisa nnyo nga abasirikale beebulungulula ekifo n'okwekebejja ebyali bikolebwa. Kale nno bantegeeza nti ewuwo yajja okulya.
nange nakkiriza bulungi nnyo nempulira okweyagala okulaba nga ngenda okuliisa kabaka. Kusinziira ku Muzeeyi Kinaalwa, mukyala we Margaret Kinaalwa Nakiyimba ye yategekera beene ekijjulo nga wamma ddala mbaategeka oluvuuto. Jjajja wawulira otya ng'okabudde Ssaabasajja Kabaka? Awuliranga nange ayeegasse ku Yesu okugenda mu ggulu. Mukyala Kinaalwa agamba nti ebiseera ebyo yali muzito naye nti olw'essanyu lye bafuna eby'olubuto yabirowooza nkeera. Emmere twagifumba n'enyirira bulungi, ne twokya ennyama yaffe ey'embuzi n'enyirira bulungi, ne twokya ey'ennyama n'enyirira bulungi. Kaakati ne tugamba kyanaalondako kyajja okulya. Muzeeyi Kinaalwa yadde ng'akuliridde emyaka, musajja Njasabiggo kubanga ogyeko okukyaza amasomo ge, agamba nti akyaziza n'abanene mu gavumenti okuli President Museveni okusaako Archbishop n'abantu abalala bangi. Ng'amaze okulambula agamba Omutanda yasiima ne bamuwa amakola omwali embuzi ente, emmere n'ebirala bingi. Namutondera ebirabo. Anyumya essanyu eryajja n'okukyala kwa beene mu maka ge ne mu kitundu kino nga kati yeesungadde lwali siima okuddamu okubalambulako. Okumusanyusa abantu abazinyi n'abaleeta ne bazina okufuuka obukuusi. Muzeeyi Kinaalwa ye kitaawe w'omubaka wa munisipaali y'e Lugazi Stephen Serubola okusaako akulira okulondoola amasomero mu mukono Bulya Olivia, era nga bano n'abalala abaaliwo Kabaka lwe yalambula nabo bannyonnyodde essanyu eryaliwo ne bakakasiza ddala nti wamma ayagala abantu be. Nzijukira abasajja ab'ebitiibwa nga beeyaze ku ttaka awo bonna, kubanga nzijukira taata ono ng'abuuza Ssaabataka nti ayi Ssaabataka, nsaba okukkiriza amakula gange gano n'abantu bange ge bakuwadde ogasiima ogatwale. Naye Ssaabataka bwe yaddamu nti amakula ago ngakkiriza eri abantu buli alina kye yaleeta, oba ono yaleeta balugu, oba ono yaleeta ki, bonna abantu ne beeyalaawo ku ttaka. Kyali kyansuso. Nga nafuna omukisa ogubeera nga nze omu ku abo abaali mu kwala obuliri bwa Ssaabasajja Kabaka we yali agenda okuwummulira ewa Mwami Yakobo Kinaalwa, era nga nasanyuka nnyo, ekintu ekyo kyansanyusa nnyo era nkyakikuumye ku birowoozo byange kubanga waliwo essanyu ddene. Naye era twalaba nga waliwo ekyenjawulo ekyajja kubanga yali tannaba kutambula walala nnyo. Kakasa ayinza okuba nga ge makoba ge yasookerako gano. Ono n'ab'enju ye bayozaayozeza amasomo ge olw'okuweza emyaka 7 era ne bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Okuyozaayoza ayibeemu ffe baani abongedde okulabako ku myaka gino ng'oweza emyaka 7 egy'obuto. Twagala okwongera okusaba Mukama Katonda akwongera obulamu obukola ebirungi. Njagaliza nnyo Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo okutuuka ku mazaalibwa ge era tusiima byonna byatukolera. Marvin Museyeye yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV. Kubanga live nga tukyali mu buufu obwo ng'esigadde lwankya lwokka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gibeerewo, bannabyabufuzi ebitongole n'abantu Ssekinnomu bajjumbidde okugula emijoozi. Abamu ku bano be ba PLU n'ababaka ba NRM mu Buganda abaguze emijoozi gya bukadde 3 era Kamalabyonna Charles Peter Mayiga abaddeyo mu Bulanga okubaaniriza. Abantu ab'enjawulo okulina ebitongole bakyagenda mu maaso okugula emijoozi y'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka nga baaniziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ku baguze emijoozi ke kubadde ab'ekisinde kya PLU nga bakulembeddwa mu Toyota Nwagira nga baguze emijoozi gya bukadde 30. Tujja kubeera nga tuwaga naffe kye tusobola tubeere nga tukiteekako. Bwe twasooka okujja wano twajja nga tulina miliyoni 2 katutuze nga tuleese miliyoni 3. Tusiima Obwakabaka olw'okuba nti nga PLU batwagadde nnyo. Nwagira yeebaza Ssaabasajja Kabaka olw'emirimu emirungi n'emirimu gy'assawo okuyamba abantu be. Okwebaza Kabaka okuba nti yateekako entegeka eno olw'okuyamba abantu ku lw'obulamu bwabwe. Tusiima era tusiimira ddala. Era tusaba Kabaka
saba Katonda kabaka mwongere emyaka emingi. Saboliza wa gavumenti wa Kiwanuka yasomye obwakabaka jeno muhosikane rugaba mwebaliza obwakabaka olwenteekateeka ennungi okutegeeza Ssebo Katikkiro nti ye ng'omuntu wamu n'ekibiina kyakulembera KPLU kiyozayoza Ssaabasajja Kabaka nnyo okutuuka ku mazaalibwa ge. n'abakaba NRM Buganda gakulembeddwa mu ssente waabwe Robert Migadde Ndugwa baguze emijoozi gya bukadde 30 ne basuubiza okwongera okuwagira enteekateeka ez'obwakabaka zonna. Twatambudde tuli banafunafu, twatambuddemu n'obukadde 30 okugula emijoozi. Sente bw'enteekateeka z'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka era nga emyuka asooka wa Katikkiro Dr. Twaka Awase akubiriza bonna bannajja misinde okugoberera enteekateeka ezirambikiddwa. Abakimu bwe muba mujja mu lubiri yambala akajoozi akakuweereddwa. Ate Katikkiro Mayiga yeebaza bonna abajjumbidde okugula emijoozi n'okuwagira enteeka z'amasomo gye. Beebaza okujja okwegatta kaweefube okulwanyisa Mukenenya. Kubanga oba oli wa NRM oba oli wa kibiina ki tewali muntu atakosebwangako bulwadde bwa Mukenenya. Ab'eŋŋanda batufaako, emikwano gitufaako, oluusi naffe tulwala. N'olwekyo ku nsonga eno ffenna tubeere bumu. Awadde aba NRM amagezi okutuula nga bateeseganye ne bannabyabufuzi bwe babeerawo okusoowagana. Gwe oleeta oli gw'okulembera n'omugamba jangu tunywe kaawa nga bannayuganda, ebintu byonna tubyogereko mu ddembe nga tewaliwo asika munne kitogi. Ensi eno gye mulaba era enkya omusana gujja kuva eno era gujja kugwa eri. Kati ekitugaana okunywa kaawa kyeki? Twogere oba tumala omwezi mulamba nga twogere. Abagenzi baliko obulimu nga baguza emijoozi gya bukadde 2. Omusibu teesobola kubanga beesobola ate tebalaba lwaki nabo tebajjumbira kwetaba wamu mu misinde gino. Abatabula Property Services nga bakulembeddwamu Brian Kyuka nabo baguze emijoozi gyakadde kamo. Services nga company tusobodde okugulayo emijoozi gyakakadde kalamba ze pieces 50 naffe okugatta eddoboozi lyaffe ku mulanga gwa nannyinimu baffe Ronald Muwenda Mutebi. Mu kusooka abantu ba Kabaka okuva amagombola ag'enjawulo nga bakulembeddwamu eggombolola Myuka Nakawa bakedde mu lyokola bulungi bwansi nga beeteekera emisinde gya Kabaka begaddwa ku minisita bulungi bwansi Maria Mayanja Nkalubo. Koze ate era nga bakyakola n'olwekyo emirimu gya Ssaabasajja Kabaka tegikooyebwa twongeramu bwongezi maanyi. N'abatuuze biremedde mu Gomoli Masuliita Wakiso bakoze bulungi bwansi nga beeteekera emisinde gya Kabaka. Bano bakulembeddwa Maaso Lukabya omumyuka w'omwami w'eggombolola ya Mutuba Gumo ne Moses Mangi yeegwanyiza ekya Busiro North. Mangi agambye nti abantu balina okwekubiriza okwekolera. Njagala kukubiriza nnyo abantu balwemedde Masuliita yonna Kakiri ne Namayumba okuba ntukuuma obuyonjo kubanga obuyonjo bugoba endwadde. Webale kubeera naffe mulala Katikkiro wa Buganda yawummula Joseph Mulwanya Mulise mwogerere ayozayozeza Ssaabasajja olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 7. Abyogedde abayiga Ford bagula emijoozi gy'emisinde egy'amazaalibwa g'Omutanda. Katikkiro wa Buganda yawummula Joseph Mulwanya Mulise mwogerere ayozayozeza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 7 ne yeebaza Katonda amukuumye. Okuweza emyaka 7 ate n'okukwagaliza emyaka emirala kafukunya kubanga olabika okyalina ebintu ebyokutukolera bingi nnyo ng'otuvuga ebyobulamu obitutte nga kintu kikulu nnyo. Okugenda nadde ku kitebe kya Bigwa Ford bali bagula emijoozi yakadde kalambi ginaddukirwamu ku Sande. Tuzeeyo ekijoozi 10 nga neera ffe nebasitafu baffe ne bakilayati baffe. Weekitiibwa Mulwanya Muli asimye beno olw'okulwanyisa endwadde mu bantu be. Kubanga ng'ojjako okugamba nti tusonda ssente ez'okudduukirira kaweefube ono naye ate okudduka okwo era tufuuka balamu ate okusingawo naddala nga ffe abakuzeekuze bw'ogira amagumba negagira
ate weeyongera obulamu. Jonathan Mugalu akulira banka enasi Mibene olw'enteekateeka nga zino bwatu nasaba abantu bonna bakeere mu lubiri. Bakasitoma baffe bonna abatuwuliriza tubasaba mubeereyo ku Sande nga tujjaguza amazaalibwa ga kabaka waffe. Ttiimu ya Bukedde ng'ekulemberwamu okuteeka ebivolo Kennedy Moto Oluvudde ne bagenda Mengo ewa sipiika Eggombero Lubaga Musambaziira ng'egwanyiza n'ekifo kya Lubaga South n'agulira abantu emijoozi 50 asimye beno olw'okulwanyisa endwadde eya Mukenenya. Mu mbeera eno tulina okuba nga tuyimirira wamu ne Ssaabasajja okuwagira enteekateeka zonna ezirwanirira okulaba nti tuyambako bannaffe abalina akawuka kano oba n'abo abayinza okukafuna yadde nga twagala nnyo okukendeeza abo abayinza okukafuna. Era nkunga buli muntu ena gy'ali ajje ate ne Bukedde tugenda kuba nayo ate tuyinza obutabeera nayo tujje tudduke tuwagire omulango gwa Ssaabasajja Kabaka. Beeyongedde Namugongo ku ssomero lya St. John nga bakulira essomero lino bakulidde abayizi n'abasomesa emijoozi 50 akulira essomero Samuel Mwesigwa akoowudde abantu bonna okuyiwa mu lubiri badduke. Tuze emijoozi gino okuwagira n'okusapootinga enkola ya Buganda n'entegeka ey'okulwanyisa akaladde ka Mukenenya. Ffe ng'essomero tulwana nnyo abaana baffe tubasomesa kituyita mu luzungu sex education bamanye akabi akali mu kufuna obulwadde buno. Olwo abagenze mu kibuga ku Trinity General Store abatunda emipiira gy'emmotoka ne battery nga wonna Mutebi Shadi agikulira agulidde bakasitoma be n'abakozi emijoozi 5. Bannayigulira essanyu lingi nnyo okubanga naffe aba Trinity General Stores Limited twegasse ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Moota asabye abantu bonna abanadduka emisinde okozesa omukisa ogw'enkya bagule emijoozi kuba lunaku olusemba. Mwebale kuddukira mulanga gwa baffe, mwebale kuwagira misinde gya Kabaka era mbakubiriza abantu mwena mwenna abali eyo abali ku bench Kiwanuka Street mukole nga Trinity bwekoze ki nga Trinity bwekoze. Nombako wa Mukono North abuddala Kiwanuka Mulima Mayone agulidde abalonzi b'emijoozi gya bukadde bubiri gye mukwasitunga mu eggombolola y'emituba 3 ekyampisi Justin Mayanja. Eyama okwongera mu maaso nga ntambula n'Obwakabaka bwa Buganda. Mu mbeera zonna twebaza omubaka waffe Mulima Mayuni atugulidde emijoozi gya bukadde bubiri. Kale mwebale bannaffe ate bo abantu ab'enjawulo batendereza emirimu egikoleddwa Kanoni Dr. Ken mukyala we Lynn Chapman ebbanga ery'emyaka 45 gye bamaze mu Uganda nga baweereza Katonda n'eggwanga okutwaliza awamu bibaddewo nga bamusiibula oluvannyuma lw'okuwummula obuweereza. Omuzungu Kanoni Dr. Ken ne mukyala we Lynn Chapman bamaze emyaka 45 nga baweereza mu ngeri ez'enjawulo abantu n'eggwanga okutwaliza awamu era batuuse ne bawummula obuweereza kuno abagenda kuddayo ewaabwe mu America. Kati aba Life Ministries Uganda babategekedde omukolo ogw'okubasiibula n'okubasiima olw'obuweereza bwabwe ogubadde ku Namirembe Guest House e Namirembe nga kwetabyeko abantu bangi okubadde bannaddiini abakulembeddwa omulabirizi w'e Namirembe eyawummula Wilberforce Kyoluwalira n'abalalawo okubadde n'omukuŋŋaanya w'okuntiko wa Vision Group Barbara Kaija n'abamu ku basawo abayise mu mikono gya Chapman. Eno abantu ab'enjawulo boogedde ku ngeri gye baganyuddwamu buweereza bwa Chapman naddala abamu ku basawo b'amannyo abaasookawo okutendekebwa mu Uganda nga yabazzaamu nnyo amaanyi. Naye Ken atuyambye nnyo, Dr. Chapman atuyambye nnyo nga emirundi gisinga ku mukumbula tubeera naye. Janjaba omuntu awone ate mujanjabe n'ekisa ne respect kwegamba legasi yeeyo yejja okusigalawo. Abalala bamutendereza olw'okuba omulokole ku ngulu ne munda era obulokole bwe bulabikidde nnyo mu bintu ebyekisa by'azaakola. Okutambulira mu musana, walking in the light. I knew I had talked about it a bit. Walking in the light. Whether about small things or big things, you walked in the light. Waliwo n'abamuweeredde obujulizi olw'okubajjanjaba obulungi n'amagezi ag'ekikugu abawa. Namulabanga ng'atwitinga abalwadde. Omanyi abasawo Abanayuganda saagala kuboogerako bubi nnyo naye ekintu ky'obuwombeefu n'okulaga omuntu obwagazi tekiri common wano. Abasawo baboggola. When you are coming as a mission, probably you wondered how you would communicate with the people in Uganda. But
your commitment to learn Luganda is a very, very important testimony. Nga pronunciation n'empandika yagiyiga ne Bible mu Luganda agisoma n'okubuulira enjiri ku kituuti asobola kikola mu Luganda. Amyuka President wa Campus Crusade for Christ Africa Dr. Farai Katsande ayogedde ku buweereza bw'aba Chapman mu Uganda ne Africa okutwaliza awamu n'abasiima olw'okozesa obulungi ebitone Katonda by'abawa. Your commitment to this continent is such a blessing, and I want to say that even though you were serving in Uganda and at Mengo Hospital, your impact and your influence goes beyond serving in Uganda. Wabadde ayogera Dr. Ken ne mukyala we Lynn Chapman basiimye omukisa ogubaweereddwa okuweereza mu Uganda mu ngeri ez'enjawulo naddala mu ddwaliro Mengo okuli n'okubuulira enjiri. But of course we know it was a great gift. And that was during the time, I think, of Mr. Kajubi. He's one NTL who's not here, but we thank God for all of you. Many of you, by your words and your love, have kept us. We miss our people in America, but we've gotten so much more from you. And you are our family, and our people back home appreciate you. Bamutonedde ebirabo okumusiima n'oluvannyuma ne basalako ekiwakati mu ssanyu. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.